Ngenda kukuzimbira ennyumba njibunye eminyolo. Nankuteko omone kuwala berimu ebisoko. Ya amanya nze David Lutalo ndi wano mu Love Live. Njagala mbabuulire ojja mu byojjeemu ebikwatagana ku mapenzi be badokita baago ba love commissioners tuli nnyonnyonnyonnyo ne don't forget nga biri mu mwenda ovo ya David Lutalo. This show is known as the surprise show. Balamusiza kwa balabira Love Life tulira. Hey, how are you doing? It's your boy, Mr. Henry, from Galaxy FM. Some call me Dr. Henry. Ladies are literally calling me Daddy Henry in that church bar. You always have very nice shoes. Since azigula dabino najirinye. Nene nungi. Since azigula. Who? Umulinzi abadda. Ndi azigula. Yazigula nakuwa bwe. Nze nzisasula ne since azigula. Guy has very good taste. Ever. Yakutegeera. Ekisinzira nga tugenda kola ki. Kati zino bwe zitende kisinga. Mbanza mbala ku mikolo. Mikolo. Ezekikula wiki. They were telling us ku shows ezimu nadala eziba live. Well, perform live. Ezizibwezito. Anange. Amanyi sambalangako bigato biri open n'entambula distance ya mita 10. Hari lwaki? Ndowooza oba enjala zasamba nnyo omupiira. Kyoziraga. Olina enjala embi. I have never seen your feet. Oyinza okuba tobiraba. Should I get to see them today? Ane abaana bajja boogerera abaana ku Facebook nga boogera. Munnange ate birungi ababirabako babyagala. Ababirabyeko sofa. Babyagadde naye cameraman si mwangu. Wategedde nti ngonze ndi wolo nnyo. Bane kwekyo nze namugambye saagala kundaga bisambi ebisambi byonna biri bweru. Ogenda kubaka? Kyankola. Abakwata abakuba bakwate bagambe mbagala nnyo. Mubagambe mbagala nnyo. Bujja mu gundi. Nkulaba nti oli wala. I don't know cameraman. Nsemberewa. Nange nsembere. Kansembere ku Ugandan juice. Is that okay? How did you know? I know. Nkulaba ku concerts. Bannange tulaba ku concerts. Bannange David Lutalo yeetikka. Gobera n'amabina bwoti ku concerts ye. Otule mu maaso. Bagamba. Ajja kuyita yakweti. Bina toyitawo kati. Nze sironda makubo. Nina principles kwentambulira baita. Toyinda makubo? No. Okay. Why do you think okulonda makubo si ddungi? Kubanga omuntu oba tomanyi toyinamu byoyagala olabye nviiri olabye face kati gwe byoyagala ng'omuntu tasobola kubiba nabyo. Bw'obeera nze seetaasa neetaasa biki naye bw'obeera n'omuntu ng'omumanyi kitegeeza musharinga byoyagala naye naye nakuwulira byoyagala so teweetamwa. Okay. Oba omanyi kyenjagala mba manyi kyoyagala. Sikuva eri walidde ebijanjalo bye wazinya amazina olunaku lulamba nze nga ngenda wanaawe. Anti munaye babeera banyumye nga bambadde. Walidde ebijanjalo byo. Njagala omuntu nga twetegedde twemanyi. Kati obubeera bubi kati Bina bw'avaayo nakuba Bina. Nakola shake. Tunulako n'ennyumirwa. N'olisa amaaso. Naye toyogera. N'engenda. N'ogenda? Kubanga nze ate nina empisa embi nkubuulira. Ngenda naawe n'obaako bye tugeze toli clean bulungi toli era tell you. Kati nkulabye jjo nkulabye kati najjawo obuvumu obukugamba nti mukwano nno tompunyidde bulungi.
So tegeza gwe kati kintu kitegeeza ky'obukyafu. okwewala ekyo nsirika nenninda ogwemmanyi gwe naagamba I want this and this. Why would you kiss someone nga toli ready? Fena tubaako time gye tutali ready. Nogamba nsiibye ndi busy nnyo sinafuna budde bu refreshinga. Sisobola kulumba partner wange netandika gitayina buvona buddo. Itayina mayitire. Ebyo byange. Because Chinomanyo, you know, like these women, baja ne bakwekubako. Nkunekubako nze ndi fani wange ekwata oyagala. Bana sibalumya nze fani wange simulumya. Akwata wona wayagala. Mama nedamana. Mudde bantu. Wamma. Kasa towe mula bantu. Ne bwenkola gundi bwenkola wendi. Ngaddukawo. Ogana oddukawo. Naddukawo ku muntu omu nga tayambadde. Yali ayambadde. Nga kati nnyo nga toyinza nakalaba. Nga akagoye kayambadde toyinza bw'otunuza n'amaaso nga toyina bino bitangaza tokalaba. So yes, kati that's the problem. My fans naddala ninamu abantu abakulu. Yes. So kati mba nti okubalaga nti bavudde lina abazzukulu n'abaana babagambye oyo tugenda ku show ye teyesitaza, you can bring your kid, you can bring your dad, you can bring your mother. So kati bwalaba nga nani nenyigidde mu kikolwa kye kimu ekyo nga muzeeyi watunula akagoye takalaba. Abalina ensonyi abatalina nsonyi nga bo balaba ayambadde nnyo. So I think that was the Manange. Guy, Kati also your fellow musician, the chick you sang with last time. Okay, yeah, you manyi dress code yatera kubeera nga kati for example otyo kasocho kyogedde bulungi yatakoze yambadde ya dress code kati problem singa tuba babiri fekka you can do anything you want. Naye waba fani wange oli yaza neesiga ng'agamba ndeese omwana wange ndeese kulaba David Lutalo nakulaba nga wenyigira mu otyo nga n'omuntu atayambadde nze gwenemerako nti tayambadde kubanga nnumirirwa fani wange oli ekitegeeza you were not acting, you were serious. No, yeah, I'm so serious. Bana yo manyine okwekoka emabega y'emizindaalo n'agaano yimba okakasa fani wange oli aneesiga nti I cannot get involved. So even on the 29th September tetugenda kubirabako ebyo. Mpozi ng'oli artist nga wa style eyo kubanga nina different artists abagenda okukola ki okuyimba nga wa style eyo nga naye era bamanyi tosukka tulina kusukka nnyo kubanga tulinamu abatwesiganga bato tulinamu abatwesiganga yadde kati obala percentage n'oba balansinga n'otasukka okola kyokoze nga kiri nenga tosusse nnyo then yensonga lwaki naawe otegeka show yo afanzi bo ne bajja abayagala uyo asusse so bajja nga bamanyi kiki bagenda okukola ki era nga kyebaagala nange nsobola okubeera nga nze omu ku bafaani abaagala okulaba ekyo naawe ekyoyagala but ate nze faani wange ate ye si kyayagala so nina kukola faani wange kyayagala so sinze kyenjagala. Last concert yali ya last year. Buli mwaka. And I'm even in shock. The connection je nina ne ba fans. Wow. You're not a fan for us who know. But just because we agitegese mu September. Even last year it was in September. Naye ziri emyaka giri before COVID. Nali mu January. Naye kati COVID yateekawo bridge. Naye yawula biri ebikadde ebyeno kati twatandika ebipya. September. So every year we should go expect a concert from David. So David, so what do you exactly do for us? Are your shows for well-endowed people? Ndabaddo. Ninga Bina. Nedda show yange balansinga ekyo kiwulikika ne mbwemba nyimba. Nenyimba ka style kano so that solo collecting aba fans bonna okuvawa kati nje nfunye percentage nene je mpa priority nengamba kati percentage nene bweti enjagalako kubeera nga sesitaza so ekyo nenkibawa nengamba nti show yange tejja kubamu byesitaza
kati then bano abayiseemu abatonotono kyetuva twesitula ng'omulala yesitazaako zi concert ne tugenda ne tukolaki ne tuwagira ekitegeeza kati nga zino essaawa bw'omanyi nti Binaja kasita onabanga nyambadde nga olugoye olunoonya tolulaba awo obeera kyakwewala kafuba nedda nze nga nze nkuwa off stage. Not on stage. Kati bwe nkutwalira ssente ku stage nzewata bulungi nenkola sina problem naye olwo bwonkwata hago genda okulaba ngagoye tekaliyo nze nali ndowooza munaye otya mukazi wo nedda no. That is a brand. Kati mba protecting a brand. That's the right term. Nebwe zinali mpulidde bubi. I remember the interview you did n'ogamba oli single. Lwaki otulemesa? Kinaye kyenneewunya oba abijjeewa. Yatugamba ali single tubagamba omukyala nange neewunya. Bina totulemesa. Kaakati nze ndi side zombi. Facebook live babanoonya mbaayo mubatanoonya simbaayo. I saw yatugamba ali single. It depends on the mood. I think mood ebeerawo ngali single. Nga nawira nga li relationship. Obeera olimu single. Obeera single. Kuna noli naye asese batikola ne ku TV. Munnanga abeera single. Naye yasemba yabeera single. Yali single, sorry. No, you were not. You are the very light-skinned woman. Yabagamba mama baby. Mama baby, Justin. Yes. But no, katali single, for real. Siri single. Such. Because yatugamba. Yabagamba ali single. She respects the mother of the children. Exactly. Natugamba asachinga ne tumanyi gwa asachinga na bamugamba osachinga ki bamabina bati nagamba nze amanyi nedda so tetumanyi gwa osachinga munnange nze omukyala abantu bye bafaako ebingi ate si bye nfaako. Okay, kati ofaako ki omutono asobola okujja nga talina kabina yes nga talina naye nga baaba aga Bina soko otuleko ononzirira ne mundeke munjogeza kino life kyetubeeramu yeyo zemboozi kati munnange bwe bito munnange kiringanga onoobeera kati wati simanyi kikuba kiraki ekikuba ku mukazi kale bw'aba wakuwasa okuwasa nga njagala kuwasa kukola mbaga otandika ku step ya girlfriend anti kisinziira nze ku lwange ng'omuntu nze ngenda studyinga in the process siri ku bino nti simanyi ngenda kwetegereza emyaka ena simanyi biki ndabe empisa zo nedda ekyamazima ekyo sikikola tugenda mpola nenga nange okitegedde tonsudde obusuuzi netegereza ki nebuuza wali wakubyeko omwenda oli n'omukwana n'agaana bw'agaana anti nze nina problem amazima gombulidde bw'oŋŋamba ekigambo I take it serious era bino bye mweganyaganya nze bw'oŋŋaana ogusooka manya waŋŋaana tewegayirirako gwe kyogaana oba tokiraba police naye badde bw'oba onoyagala ekintu kyagale bw'oba tokyagala kireke gamba nti saagala kubanga abantu bagaana abantu olw'ensonga zaabwe osobola okuba olina omuntu eyakusaamu obwesige ng'olina boyfriend ng'osanga tewandibadde ng'omwagala nnyo naye nga bambi yakuteekamu obwesige n'omusuubiza omwagala kati nze n'enva eri nga wanjagadde naye nga mbutuufu ku lw'okuba olina gwe wasuubiza tolina ngeri gy'onnyigawo n'ogamba talo no let's be friends. I respect that era nze nkitwala mu bwongo bwange waliwo ebikulemesezza sikitwala nti
sikitwala nti kubanga mukimanyi sinze ekintu ekyangu ky'okugaana bw'oba osibye omutima n'oŋŋaana kitegeeza there must be a problem. Ekintu ekyo ekikulu ekyo. For us, we are used to Nekyo nkubireko play kati bwe nkugaanagana kumbe mba nkwagala oluusi. Naye omuntu akwagala ng'agaanyi omwawulako oyo abaaganyi nga tayagala. Oyawula otya kati bwe mba nga neekoza era omuntu eyeekoza aba alaba as you lost. Koze munne nange mbadde busy eyo mu biki hayi n'ogamba kitegeeza ono alabika yawulirawo mu transit. Ekirala kyenjagala okubuuza naawe wamma gogenzeeko otabala ne mukyalo ne wawona ne Kampala because I also believe even your shows wina ne ya up country bali notogenda ngenda nze bafanzi bange twafuuka ba Luganda nino batwalira show ne tunyumirwamu ate show yaddala ebeemu buli mwaka eyaddala sigambye show nti ebamu ngambe eyaddala nga nkulaba ku gundi nga bagamba David Lutalo ali wano zibeera za ddala. Waliwo event gy'oteekanga yaddala okuva ku bw'ogenda okwambala okuva ku byuma ebiriwo okuva ku advertisement gy'okoze okuva ku bayimbi abagenda okuwerekerako okuva ku ki nebaweze tukola okukuuma relationship between we and the fans. Okay, kati kangende ku kiri wamma bw'oba ogenda kunoonya muntu wakuwasa ow'e Kampala ba millennials mbwe ennaku zino tetukyali bako omu Kampala oba omukyalo yasinga bonna basobola okuvaamu omubi ennyo oba omulungi ennyo. Tosobola kugamba nti nze b'e Kampala oba ba mukyalo benjagala ab'e Kampala baavaawo batono nnyo be bazaalidde wano fena twageziwalira ku kibuga kati bw'obeera ng'olowooza mbu ow'omukyalo mulungi ow'e Kampala mubi eri abajja ku kibuga netusigala nga tukyasigaza empisa ennungi neebaayo abajja mu kibuga nga baasebwala nga baafuuka kizibu. So relationship yoba enkwatagana gye mukwataganye eggwe ne partnawo yevaako obulungi bwo oba obubi bwo n'ekirala eri abantu abeesobola nga mu mpisa z'embi alinayo munna amusobola amutegeera amutegeera kati gwe gy'otabira nti alina empisa embi nga bwemunnyonnyola nti bannaye mukazi we oyo oba boyfriend we talina mpisa nga mwenna abakyawo nga temwagaliza mwami we temwagaliza girlfriend we. So enkwatagana eno n'omuntu wo ensiimagana kati nze olumu kimalamu n'amaanyi naye mbu oba nsobola okustruglinga okunoonya olubirizi lwange nga luli China nga lunoonyayo kyensooka neetala kumbe olubirizi luli China nakwogera lulimi ki ate omukwano gulina language itself mpulira nga mufuna omutaputa era tewali kisobola balima n'abaana mubafuna nebateeka awo n'omuntu bya mulundi gumu gwina language love language kati n'olwekyo kitemukiralikiriranga so omuntu wayinza okuba ali eyo omuntu yenna ali eyo ng'omubezi akufunye okugatta buli g'ogatta yagattulukuka oyinza okuba ng'oli ku lubirizi lulala nnyo ng'olubirizi luli Russia leeta akagaka tebera ekiri wano ate kali naye ali ngambulidde kali eno kasagisagi mulimu obwo eza buva ku muyembe in fact kasaanyi ndowooza oba nabbubi ngenda kweyambula eringize ndabe so ekirala like do you believe in people abakola like you one person atatusaba sente like omuntu wakuyita ku an event nga bebe n'omukolo sente like sizo okulembeza
Oshigera ngawe mubeerawo ne bobeera n'abantu like ugenda okulya David Lutalo yavuze yena agenda. Naye nga mwamuyisa ate n'akugamba agenda kuyimba najja n'ayimba. Like I think media houses, then there are also people who are presenters. Like you don't charge. Well, I used to do that. I think when I was still so good. Bulira. Microphone. Akauka. Aneta. Oli comfortable. Yagaji jizeri. Bina gwa bayagala kugambe ekiri wano chemistry eri wano. Yada obadde ngamba ndabe eyingira mu bulago bwe naye abantu bawulira. Ebadde ntuga. Bambi sorry. Waganya okukwatako. Nzikiri maze nengonda. Ogonze kasebo bamba kaswiti kange. Aso kombulire. So lwaki munaye why don't you consider like you don't want to? No, nze mirundi egisinga. Ina problem. Wemba nkola n'abantu. Yes. Mbanya ndabe nga bakulakula. Nze nga ne bw'obunchaye encha ne wabaawo ebitutabangudde kuba abantu bakwatagana tomorrow basobola okwawukana. Naye nga njagala nga ne bw'oba onjawukanyeeko tuke ne wejjusa. Tugaze that n'owulira nga kikuluma kati njagala nnyo okulumya omuntu eyali owange n'andyamu olukwe. Naye engeri emu gy'oyinza omumulumya kwe kubanga yejjusa. Agamba omuntu ono yali kuba omutima gukubulira ne bw'obeereyo ng'oli wekka omutima gugamba but this guy was good. Olwokuba sijja kulumba kumanya abantu tubeera nabo enkya ng'agenda kukulyamu olukwe enkya agenda kukola ekintu ekituufu Katonda bw'akuwaamu atakikoze then you thank God. Naye nga buli dakiika suubira mukwano gw'okubaako eki then nze making sure I make you happy nga tukyali bakimu. So that when we separate, you have those good memories. Oh, chongo regretting that. Then afterwards I find myself back. Ngate tugadde we. Kubanga tuyingiza nze miryango jange wange giba migule. As in welcoming omuntu. Singa aba andaze obiti mulungi. Naye eno guggula ogw'emmanju baguggala bwe baguggula tuguggula bwe tuguggala. When you go out there is no way back. So ne bwe nkomawo ne ngamba I'm sorry you can't forget. Kubanga nze nkusonyiwa naye nkolagana naawe basi kyakisobola kubanga nze nkusonyiye naye gwe simanyi oba wansonyiwa oba gwoze nakakodyo kalala to destroy me. So kati kitegeeza nze ndeka abalala abalungi kubanga tetulina kuleka bantu tetulina kowa bantu kubanga be bantu naye okumwesiga 10 ku 10. That's where I think we go wrong. Okwesiga emirundi mingi okusinzira nze ku experience gyempiseemu it's not really good to trust someone 100%. Even though you're in a relationship, you can't trust your partner 100%. Oleka yako anko Kyagulanyi bagamba tinga akobusajja kasigalamu. Akobusajja kasigalamu akasala oluguudo ogenda ono ne ekikomando somewhere kalino sigalamu. Anti kati Bible ekyogera anti kati obuzibu zibasanze abesiga abantu omwana w'omuntu kakitegeeza ate kati mwe babeera mu bufumbo nga essaawa yonna eno oli on your max ayinza okgenda leero naye olaba ogula okumuleera ebweru bw'obeera on your max ne batakusimbula obivaako n'ogamba nti kirabika tuli mu misinde naye bw'olibeerawo akadakiika ogenda okulaba akabaako kavuze pa eno oba olina okudduka kati ebbanga wetubeera on our max tuba tulinda kuwulira then wekatabaawo omuntu nga mulungi then you stay. So how long do I wait kaleme kuvaawo buta pretendinga kubanga okubeera gwe nemmanya nti owange wakalaaca then nemmanya naakagumiikiriza obasiika gumiikiriza nemmanya owange bw'oba wakundagira nze munnange omuntu mulagirawo
kyendi nakimanya. Oh, gomulaga this is me. Yes. Oyagala nze ndi open nyonyo simanyi byakulingiriza bigambo bigenda kubeezaawo nga ate ze sibyendi. Yes. Nze nkubuulira mazima nti munnange nno nze olububabuba lwolwo nze okukola bisi lwagala oba si ekyo nze bw'otambu kyonna kye mba njagala. I make sure I tell you the truth. N'obeera ng'okola ki omanyi nti ono gwe ndi naye kyagala mukubira otyo kyagala kukubira obulamu bwange bwonna. Kaki nkumisinze laba tulaba oli yakwata n'amasimu go tekikuluma kati Rohani bw'abanga yakubye wali ali biza ali mukuddamu masimu nedda nze omwagala wange bw'aba njagala bambi tonkubira kubanga nkozesa bwongo omulimu gwayo gwa bwongo naddala ngo toyina kyongamba pipa abakubanga talina kyagamba yes nkebeddeko nange nzizeemu nti gyendi munaye ndi bulungi kiwedde then wayise dakika 2 era okuli kati otabuse ndidde njagala omuntu ambuuze oba ndidde ngali in position in case siridde okundetera ekyokulya ku sente zo kuzizo kuba abadde ombuuza oba ndidde oba sinalya onyambe siwa kiri bw'oba togenda kukuyamba mba sigenda kukuyamba in case sinalya then why would I ask you? Okay, if I'm missing. Bana inedda tubeere real. Lwakuba tebaagala bintu bya. Naye tubeera nga byakubeera real. Onkubidde essimu. Mbuuza sinalya yes baby sinalya. Funayo ekyokulya baby. Kyogamba nze mba simanyi nti enjala bwe nnumanyi n'okulya. Ekigenda yono gwe tosobola gamba mbu I'm missing you. Nedda bw'oba missing it's okay to tell me that. It's understandable. So when I miss you, you have the right to tell me that. I want to see you. Adani anasasula bill. Nzinzi ate lwaki mba nkuleko. Mbadde ndowooza nti nga bwe nkugamba ekyokulya. Nedda bw'oŋŋamba nti ekyokuwalidde ti baby sinalya. Sinalya. Ekyokulya kinnuma. Neŋŋambo nze mba njagala onzizeeko ŋŋambe. Sente zizino. Kankuweereza oyagala kulya. Oyagala kulya kintu titoli owulira toyagala kulya nandikuleetedde wano ekyokulya. Then awo nzikiriziganya naawe. Oyina ensonga lwaki wambuuzizza oba nalidde. Era y'engeri y'emu nange gye nkubuuza nti wafunye ekyokulya mba nina in my mind nti oba tonnina nkukola ki but for you mutubuuze oba twalidde nga just toyina kigendererwa. Nze bwe nkubuuza walidde mba njagala bw'oba tonnalya nfune ka mobile money nkusindikiriza okubanga olina ebizibu ebikulemesezza okulya but for you mutubuuza twalidde nga tolina solution oba sinalya tolina kyogenda kukolawo nzijukiza enjala wennuma kyoga golina okunzijjukiza oba nalidde kale olwo bwe nkumiza ati oli mu Kivulu 29 September nonkubira ku olwo kiri wigolo ya mtungu enkuba etonye empewe ndi ku golo ya mtungu ndiko Kivulu nawe kitegedde atongamba kiri wubi ku golo ya mtungu kubanga ngati ng'omubiri gubanja esaawa ezo nguyiweko amazzi. That's being unfair. Oba toli fair. Bana ebina ebitu munnange mutakanga era omuntu yenna then oba tolina bugumiikiriza era kitegeeza oba tojja kusoboka kati olwobero ngambo tutambula ne tugenda nomala ennaku nga 3 oba wiiki ate 3 mwezi mulamba bakozesa booking egindi wiiki ne bakola baba bakamala ogikola ne bakola egaseewo awo ennaku 2 sente mwade muzirabanga nnungi temusobola zigoba babeetaaga egindi then weba yakagwa bweti ne bakubira ne bagamba naye brother botugattako ono batuwa sente bweziti kyokka tulina ekigendererwa budget bwekiti wagamba oyagala gulira baby wo moto for example then ne bajigatta kunengamba yes njala kagulira emotoka ne bajigattako ne wanvuwa akati gwe nesiga nti atasobola kulinda lwa 29 lugwe osobola okulinda wiiki ez'ebbiri wanandi munne mudwe ejjabuzi tobola manze nze nino omuze nze ne bwe mba twawukanye wiiki 2 mba sikutrusting
era awo either tugenda mu ddwaliro oba tugenda oba seekyo funa ekkooti yange obulungi nnyo nekanekana nze seesiga ebyo bintu bidda Baby, let's take a break. n'alyoka ayambala kyategeeza Oyambala bwambazi ekkooti nkitegedde. bannange ono namulese dda onyambi Mbadde sinabitegera naye kakati ekkooti bwevaako ng'evaako etya evaako biseera professional tevaako professional bagambira bamu bibasiiwa zibanyiga zisobola okubeera bwekito naye era kisinziira evaako ne kkooti eyo omuli mutuufu weeks 2 wandagadda nti tosobola kugumiikiriza lunaku nenkugamba ndi bize noddamu n'okuba ye bannange tobyagala mbirabye kati ekirala wamma kasale tuli ku concert banaye batusonyiwe baba baagala David Lutalo wa concert bajja mulinda nga 29 waddala tulina David waddala mumumanye nali ndi ku Dembe FM nembuuza abantu nti ekiki ekisinga okukyankalanya mukazi oba ssente byombi ne baŋŋamba Bina ku mukazi so ne tusobola ozikola naye omukazi eri abantu kati for example nganze ensanga omusajja ne mukazi wange esobola lwana na musajja okolota kubanga bakanyiza babiri bakole kye babadde bakola ki n'obasanga red handed sobola kuba musajja munnange kubanga mukazi kati okola kyo babuuzaako obubuuza no bagamba round bwaba nzikiriza obabuuza era mbabuuza n'ennyini kubanga nze si oli yakkiriza muntu Bina wakkiriza kituufu ogamba ng'oli omumanyi si yebbaawo nga bbaawo omumanyi gyali kitegeeza wakkiririza kati sisobola ate waakiri nenya omukyala kuba ye yali amanyi nti nze bbaawe oli osanga yamugamba abakazi batulimba nnyo wano mu bigambo ti ondabyeko akapande ondabyeko nze ondabyeko nina egundi mu kyenyi nti ndi mufuuzi things of that kind kitegeeza nze neŋŋoma n'enzija oluvannyuma ne bansanga tebankubakuba emimwa gyonna naye nga bw'obuuza ekinkubisa ate n'ekirala nze nategeera nti abantu twesooka beesooke osanga omuntu wo n'omwesooka n'ogamba ono wange mutandika n'omukubirako abantu naye nga gye yakulira gye yabeera tulinga emmotoka ziri twagamba eno yangewo nesooka bwesoose kubanga mazima ne bwe nkulimba gye nava okkiriza bukkiriza kitegeeza wandaba bukulu noneesooka nti ono wange kati then why would I lwaki nandibadde nkuba omuntu omukuulako ennyindo nga bakkiriziganyizza sani abeera nkema ate batasobola kunsonyiwa nedda kisinziira neshagi yagamba nti tabadde nze mbitwaze nni tabadde nze baby osanze zitani agenda kunkema naye kirungi ate tannaba yes okusonyiwa kisinziira abantu bangi babasonyiye nga bakoze ebintu yes I can naye singa oba tonsiruwazza why would you tell me kitegeeza ompisizaamu amaaso no because kinnumiriza I need to tell you nze munnaye nze tombuulira ngamba nti ekyamazima tubadde oba sitandibwa musiru wakiri nkulimberimbekaawo mmanye nti wakiri weeguya naye omuntu bw'atakulimba anti oyinza obuulira mu nkubo bwegamba balimba nemereko yemerako munnaye naye nze ekyamazima nze ekyo kyange omusajja yaŋŋamba omu nga tunyuma naŋŋamba nemugamba eyo ensonga eyo ennyininyini nemugamba mbugaana wakiri nagamba ate nno munnaye ogaana nakyo kiri awo nagamba gwe bw'obeeranga ne pasitawo pasita muleete waka mugaye munnaye nga yabasanze dda tugeze onsanze ndi onsanze nga tuli mu mukwano kyonna nga kyosanze nga kyaddala okikakasiza kyaddala ondabye nenkutunuulira mbu bwakulaba mumutunuulire bwoti
yechwachwane mugende wakanga yechwachwane ogenda olete pasitawo omugenda munnange mukyala wange yafunye obuzibu alaba ebintu ebitaliwo naye bannange ng'olunaku olusooka ajja kuwakana ng'olunaku olusooka ajja olaba abasajja batuuse n'abakazi bafuuka ng'olunaku olusooka ajja kuwakana olwokubiri agambe naye osibanga teyabadde musajja wampa akatwa kale bannange mbuga okubi n'agamba kyogamba mukwano tewabadde naye bannange naye awo zisituukawo sosobola okwagala abantu abiri mulundi gumu abasajja mugera noyagala Bina nange nemubeera ne feelings sokoleka olina mikwano gyemeka emikwano gyange n'ebiri ebiri obaagala tobaagala mbagala oza gwe nkumazi nada nawe simu eyo gundi mu feelings temuli feelings kati Bina wuyo yasokolala sibikiriza bino bya feeling ate kati feeling bino attachment ziri kikolwa kiri kimu ekibyawula n'ebisigadde nga mukwano gw'oli omwagala nono ng'omwagala ati level teyenkana percentage teyenkana okakasa teyenkana ku mikwano gyo zirina mikwano gye nga level zenkana nange nina mukwano gyange level zenkana Bina lwaki oli ku side ya sikutegedde mukwano gwange akumaliriza ate sibikiriza Zali bana badini endala basobola okwagala abagundi basatu tolina feeling teziba zezimu munnange olaba lwaki otuwakanira munnange olaba kino kya ddala nyinza okuba nga si kyenkola oba nga kyenkola naye this is the reality Katonda yatutonda nga tuli banjawulo era bulijjo bw'obeera oli eyo ng'olowooza full package mbu munno mbu yatusinga ffenna bambi asingira ggwe ate naffe tuli bika birala kyekyo lwaki abantu bafuluma ebweru ng'agamba gundi tamala akamutegeera ng'amaze kudda bbali alaga gundi tamalaako bannange kisinzira okola okubeera ne bapartners abangi si kirungi kubanga kivaamu ebizibu bingi naye tekitegeeza nti tekisoboka yes waliwo yakubye ng'alinayo abiri n'abasatu ng'abagala kyekimu oyo nno yalina abatono naye mu bayibuli omusajja King David jjajjange yalina nga 8 kazito genda kubeera nga ye bwekaba kasayimweka simanyi simanyi naye nga ye yalina nga 8 aliwaba yalina 8 kati weba mu DNA nga era nsaba busabi okuba nga banzibulamu bubbuzi linnya kasayisi ennaku zino banaye nga tulaba abaami bakaaba abalala tukoze tutya okubeera ng'omwami wange nange ankaabira. Is it okay for a man to also cry? Yes, of course, because we are also humans. Naffe tuli bantu nga okukaba in which way like wamutema oluyina akaaba nedda nokaba for love katugaba badde yagala eri abasajja babika bingi era nga abakazi eri ab'ebyejo eri abaki eri abakapa ng'ezziga ly'okulirabako kati for example nze ndaba ebintu ebiri emotion binkaabya so okuba ndaba movie n'okaaba ndaba ng'oli bamukyunyiza nnyo ekiteetagisa goyina love okwetunulako nga ndaba kati ate neebayo ekyoku nga bw'onkozesa effujjo n'oŋŋamba kino bwekiti nga byampaka ate nga tonsegula kati kisinzira omuntu enkwata gy'omukutte osobola okuba nga wamukwata mu mbeera esobola n'omukaabisa naye kati gw'onvuma buli nkya buli lwaggulo ng'onsuubira okukaabira kati nkoze ntya onkaabire njagala nnyo okulaba omwami ng'akaaba olina okubeera real nga ne services z'okola oba ye z'akola z'okolera ebintu by'okolera partner biriwayo okukaabira. So when a man cries it's real. Yes, of course. Ne bw'aba nga wamukwatidde mu kikolwa ekizibu ennyo era agenda okukaabira ng'akwagala eri nga yabadde ensobi nga gwe gw'ayagala naddamu n'akikola noddamu n'osonyiwa kyokoleke naddamu n'akaaba olya mmere ki nze akalo naki bijanjaalo nnyama nkoko lwaki tokalirako bijanjaalo byokka njagala variety sometimes
Anaye genda ne David. Nga sibikiriza. Gwe nkujjekinga. Nedda sibikiriza. So have you ever cried for love? Yes, I think once. Give me a scenario. Ngwashiri ane mna isimanyi roli kaba. Ati nkabi kati Akukabire mu. Cry for love mu relationship tola nikakungamba ati gundi. Yeah, of course sola mwogera ani gwamanyi. Nedda. Era ngamba tutangamba mwate wa. Era yasobola okuba teyamanya. Nabane manager ansembede naye asobola okuba kati agamba bagenda kukola ki. Bu manager teweeralikira tajja mu. Awulire essanyu. Mama tulegera Love oba ebintu nze nagambye ebintu ebiri emotional byenkabye maama. Oli asobola oba kinyonyole ntya. Nena njagala gwe scenario. Yakukaabya. Esobola okubeera nga si ya nnaku. Ngaza ya nnaku. Nga ssanyu lingi n'owulira ng'omuntu omwagala nnyo. Yakugamba yes I love you n'okaaba. Ennaku zino muna abantu bapropose era mutulaba abasajja bakola ebyaffe. Olwo n'abasajja katugambe tudatinga n'enkumma n'okaaba. Okane baby naawe n'okaaba amaziga. Nze omuntu bwengana okola otya. Nga twagala naawe obanga netutuukayo kati nga bwe tuli wano. Netutuukayo feeling ebadde netuuka mu room nengana nepulya nga nkyandastanding nga naddala singa oba ompaddeyo akasonga nogamba nekiproblem waliwo let's not do this. So then gwenowekakkanyo okita nze ebyange bya emotions anti nagambe so olwo nenekulinga down. What wekulinga oti? No, mind. Love is mind. Bobera ne mind eri disturbed. So mugamba get out of the room. No, and then I cool myself. Abamba nyika. Ndoka toda mukunkubira simu. Munna ayina problem. Nga gwe osobola okubeera ne problem. Nawe afunye problem sawa eyo kiganya. Asobola okuba ataasagwa. Bolera bwataasanga. Neera kinera. Bwe netutuuka romancing. Appointment netutuuka mu kisenge. Notandika ogamba nga tunaatera nti I've changed my mind. Yes. Asobola okuba nga afunye obankyogera ente. Asobola okuba nga atiddemu. Yes, nakyo kisoboka. Nafuna naye bw'abeera nga oba naakwatibwako ekisa n'agamba nti no sijja muzi. Kyo kati olaba oyo okitegeera kati gwe ng'okaaba kumbe bakwatibwa kisa. Ogamba twambale wakirinnya. Ayinza okubeera nga mukinjaji kati ng'asazaawe oba enkoko oba embuzi biri kati akuwonya akuwonyeza nagamba sisobola mugamba kubanga also turn off. Yes. Yes. Nagamba naye next time. No kitegeera. So it's okay for us women to get in there and then we change our mind. Nze sikinako problem nakati. N'ekyokubeera nga tuli dating. Wakkiriza dating ekitegeeza omuntu wakuweera obudde mugende mu dating musaba aba ayagala kutryinga whether bigaane oba bikole. Kati naye in the process n'akyusa mind. Nagamba neno sikera musobola. Zero no bwabadde akola bw'ati annimba akola bw'ati sijja mmalako. Era nze it's very okay for me. But ate nze buli muntu lwakyusa mind nze nkitwala ku advantage yange. Kama abadde alina kyakuwonya. Katonda alina kyantaasa. Osanga nange badde sijja musobola. Nze sikkiriza kugamba nti nfiiriddwa. Okay. Nze Eva mbeera wadde kitandise ne. Nze Eva mba ngamba nina kyemponye. Kasita bigaana. Ebirowoozo bye nina kati ngamba njagala David lesinga nkwanako. Nentuuka eri ne mugamba no nendaba engeri gye yeekuulinga. Munnange nze just kulumya nange nengamba banaye ennumiza kapapaala. Goyinza okuba nga olowoozezza bw'otyo nti nyiize. Naye nga tonyiize.
nze ndi muntu nange nina benefuulira mu process. Naka clip ke nalabye recently. Bina manyi ngenda kubuza kya ssente kituufu. Maga ogaba ssente meka bitole ebiri. Nido. Wagabe togaba ssente. Nga lwaki nkuwa ssente sikutegeera. You misunderstood me. What was your point really? My point was sikyali mwezi level basagala level ezo ezingamba okujja okulabako send me transport. That was my point. But if we are dating, David, we are dating. Ne bannange bali abali wansi wa level zange. You have to send me transport okujja okulaba David. Nze nkimanyi mu bwongo bwange omuntu azze okundaba akozeseza transport. Era mu kusiibula manyi nti nina okukuwa. Nina okukuwa. Sisobola. Oyamba mu ebiri n'amanya nti alinyewo boda. Nava mu level ewo omuntu entwale. Okay. Okitegeera. Era ngenda okola bwe nga byaddala. Etaano lwenjikuwadde n'okuswala mbanswala n'okudda mu kasonda nenenya ngamba kikino kyenkoze bannange. Naye siri muntu ali mu level gamba nti sindikirayo etaano omanyi nina no bambi. Olwashe mubeere n'obulungi bwammwe. So toyagala nkukubira simu nga nkugamba njagala ssente za nviiri eyo level agivaako. Nayo si nungi nnyo okukubira kati ekyo mpabula bannyinange. Omusajja omubeerako budakiika ku buntu obutonotono. Kitegeeza aba ategeeza mpozi nga wafuuka buvunaanyizibwa bwe. Kubanga waliwo process, I mean ekiseera bwe kituuka ng'oli afuuse obuvunaanyizibwa bwe. It's a different case. Nebaayo temulina kintu kyonna iwe mwali mutuuse. Temulina yadde bunyumya mboozi nga bbiiru zakugira. Nze oba ondaga nti olwo bwe naava ku stage eyo nengenda kweddako genda fuuka otya then ebigere nembitta. Get my point. Okay. Ekirala, is it okay for a guy to ask from me the rent, fuel? Nga musajja yasaba nsaba engoye sente z'engoye naye matirasi simanyi olaga nesijja basaba sente zendowooza nina empisa embi tasabangako ntalo zizo waliwo partner gamba for example partner ayinza okugamba baby how are you? Okay. Oyo yaki nze sina kyenjoya nze nasigala kwagala ssente zokka. Nagamba bannange okay let me send you. Nakuweereza ssente ogenda okulaba ku ssimu yo kuzzeeko ekyabi. Then I think that's okay. That's okay. Naye nze ekyo nkitwala nti nkisobola. Naye sisobola kizibu nnyo. Saba omukazi ssente. Neŋŋamba mukwano neetaagayo ku ssente. Oyo alina okubeera nga nkwagala nnyo kubuulira nze nga nkyali mufumbo ng'omukazi okumubuulira ekizibu kyempitamu kizibu paka twalwawo ebbanga nga liyise banjagala nsitwagolinge ng'omusajja ntuuke ku akiri okusolovinga ekizibu ekyo nga lwakyo tugenda netebereza omuntu we muli mwenna ng'okyalwana naye nga mwemanyi asobola akubulira ekizibu kye nawule naye ng'okyafuba okulwana naye ono abeera egindi nange mbeera eno mukwano mbadde ngamba okirabayo yadde naye lwaki omanyi ne kasuku yatugamba mbu n'omukazi ne bwakwata namusanga agambye ndaguze fooko ngamaze abadde za mmeka n'amuwa ssente. Nze ate awo navaawo olw'okuba mmanyi abakazi bakola ate era ne bw'aba nga takola ze tubawa muzitematema mumumanyi bwe muzikola. Kati bwe zigattamu ziri ez'ebbali zesaagala kumanya bagula byoguze waka gwe gwamanyi kubanga nabiggaana ssente zogenda zisigaza ate sigale ng'okyazifunira. So abakazi balungi mu kulabirira mu kubeautifyinga awaka. So tosobola mugobako kuba gwe ffe tetumanya olugula entebe ne TV
n'amasowaani n'ebirala ebisigadde tetubimanya. Omukazi yafaayo n'agamba wano wagwanawo ekintu bwekiti, wano wagwanawo ekintu bwekiti. Kati engeri gy'oli mu dating process kasatu nasalawo bwe nzijeewo nembeera nga nsonda obuntu mbuteekayo mbulekayo. Nze muneesaaga mukola bintu mu ngeri eneesibako. Mbazi kwesibaako wankwanye. Lwaki ojjewa? Ani agambye nakukwanya etteeka tugenda kwefumba? Mainoza bwonkwana. Nedda bwenkwana tuba serious. Sign eraga, ye sign eraga nti nkwagala. Yes. Then mu kutambula olugendo luno babiri weewaba ekigambo ekiraga nti tugenda kubeera ffenna. Then wetumala okugenda kubeera ffenna ekiddako tukoze tutya okulaba ku bazee. Process eddako Katonda yamanyi oba tusobola owangaalira mu bufumbo oba nedda. N'abasinga testi zange nze bazigwira wano mu process. Wano. Nkyaleeta ogenda okulaba olese engoye mukaaga ozirekeranya. Agenda ozooza. Nendi dobbi. Era zibeere waawo. Nkole ki? Ndaga nti toyina mululu. Ndaga nti tombaza. Ndaga nti tobaza bubaza. Gwe weefuula atategeera waakiri foraya. Manya nti tombaza bubaza. Oyagala nako munda kenjozezza. Textinga nti onalabika mbaza bubaza. Munnange. Ako munda nasuzeeyo. Nenkooza. Katonda lwaki zikalekaayo ne nja kujolala. Gwogenze otya? Kalinge kakalo ogende. Oyagala oyagala nga hani akabeera kaliwa kateeke mu nsawo. Munnange. So kitegeeza abasinga. Omuntu nawe nnaku bbiri mwezi gundi otandise okulekayo egundi osanga nazigabewa neiba. Nze munnange nsaga akajanjaabo. So abasinga bwe bigaanidde. Bannange. Nze ate making sure. Yes. Nkola buli muze gwe ndowooza nti ngulina. Olaba oba mmalako. Muntandikwa. Buli muze gwe ndowooza nti ngulina. Buli bintu byenjagala mbikugambirawo mu ntandikwa. Nsagala bingi njagala bwenti njagala bwenti. Neweejajinga weka. Toba mmalako. Era abagumiikiriza ne bagumira egundi. Embeera. Balaba nga okyuse. Balaba nga nfuuse ate kye balowooza nti kibalibaga. Tosobola kuva eri nombaza bubaza. Teekawo embeera eraga kuba kakati folaba. Abasinga tenaffe tukimanyi nti abatazze nga ababaza bubaza. Byamuleme wagundi ne wagundi abaliza kujja. Baada omuntu kasalabawo TV sofa set n'agamba wano ngenda tuulawo ne fridge nagwe ng'omuntu era ffe tulina obuzibu. Abasajja abayimbi abasambi b'omupiira abantu be bamanyi ate nawasa tuli ku oba akyanoonya oli ku buzibu bw'amaanyi toyawukana nnyo nange. Kuba abasinga bajja babaza bubaza. Abasinga balowooza for example nga gy'obadde yagala okugenda oli ajja n'alowooza muvubuka alabika bulungi kitegeeza waba alabika bulungi alinamu akasente naawe otegedde kye badde ndaga. Nze nno munne ndi musajja asomera mabaasa gonna amabaluwa gonna ge nasoma nagasomera mu bbaasa. Kakati naye nga naye muntu ng'omuntu. Kituufu. Omuntu ng'omuntu by'omusuubiramu tabirina. Ye ndowooza kino kye nnina ng'ekyokulwanyisa nkikuwe. Kati ate bakikuwa adde ate oyomba. Tandika oyomba. Mbadde ntidde nti munnaye naawe olabika otya byakulalaasa. There is somebody who said nze kati nze ebyange bibaako amateeka. Nze ebintu by'okuddawo weemulisa oba nze nkwemulisizeemu nga tonnabeera sure. Kati bwe nkupositingayo nga nakugaana oba nakukkiriza. Nze ate njagala kumanya kyogamba bwe tuyingira mu relationship ogamba tonteekangayo ku social media naye naawe David nedda naawe nze laavu ya social media sijala once in a while kutoka nanga this is my man teekaayo ojja kulaba.
ate nja kulaba ki ogenda oba ogenda kunkyayirayo teekayo lwaki onkango baleetabitankanga baddange ogenda gamba nkumaze bayiga ate kirabika okyawa mangu nkutegere kyova okyali singo welondalonda nyo nawe okwelondalonda naye abantu abantegedde bannange bamisinga ne bwemba banjagadde kubanga balaba omuntu ali real ata pretendinga buli kimu kubanga kibi nnyo okulaga nti ngenda kutwala muggulu mubire ate nkusuule wali mu katanga kati nkubulira amazima nti muna olugendo lwaffe lukoma mu katanga sijja kutwalanga out buli kanaku nze kuwola basimu kubakuba basimu ebyo byonna bituufu tokubakuba masimu sikubakuba masimu kubanga nzenna obuzibu n'okwesiga ennyo n'ekirala byesaagala bankole nze saagala bikola bannange wembanga anti nze mulimu gwange gwa pain kulowooza kati nzo kubeerawo kunkubira masimu kundaivatinga David kati nze omanyi gwalina okunkwana nondabira nga gwe omusajja so osigala okulo naye batyanga mu wiiki onkubirako omulundi gumu eyo laavu yawa sobola okuba sikukubira empuliziganya siteeka nti olina kuba simu buli dakiika sigirinako kati surprising biki naawe ndikugeti ojja kugulawo nno oganagala okuzigulira ate nonsobola naye sawa ezo zibeera zakulowooza omusanze ndi for example waliwo ekimba ekyakulemedde okukola okiguddemu leero okifuŋŋanye bompadde surprise zaaki nze message yange nyanguyira n'omuntu atatera kunkubira essimu bwankubira ne bwe nsangako miss call essimu yange ekyamazima essimu zetufuna ziba nnyingi nnyo olina okuba ne manager essimu nga gyowaayo kati neyo ebbanga lyemazeeko naddala fe abalina ennamba emu ebeerako amasimu mangi so bw'obeera oyagala okuba n'emirembe you either silent it oba si ekyo n'ogirekako awantu n'okola omulimu gwo ne gugwa then after nze bwe nsangako miss call I call you back naye bwe mbeera nga mmanyi nti ono musumbuyi I cannot call you back naye bwe ndaba ng'omuntu priority yo esinga ne relationship esinga n'omukazi negwandibadde mulimu mulala omulimu nguwa priority sente kusingira omukyala nkutegedde nedda mukwano nkutegedde konga oli busy osanga bwe najja omanyi tusobola okuyiya akayimba ko ne kaggwa nga tuli ffenna nga bwe wakayiya buli kintu bannaekitaaga n'okiwa obudde bwakyo weba time ya business ebere ya business weba time ya mukwano ebere ya mukwano ne buli omikisinga ebintu ebyo ate buli mukazi yenna afunye obuzibu mu business ye era bujja okwetooloola oba ebirala byonna ajja kwekwasa musajja omusajja nze nandibadde nakola dda bwe nti yamalira obudde byonna bye mwogera n'omusajja yenna alina gw'omanyi afuna obuzibu ajja kwekwasa mukazi kulwokubanga bibalema okubalansi nga mumbuli relationship mmeka ze mulabye ku mitimbagano okwo egiruddewo nga giri successful omala ne baawukana bamala ensonga mwine engombo etu end in tears kulwokubanga n'abali ku social media nabo bakolima nnyo otyo alale kati ebizike nawe bakolimira ebibyo bwe mba mwagala sobola okuba ng'ono anjagala bulijjo kyokka nze simanyi njagala oli kati bwe nfuna oli ne mutimba ono n'anyiiga asobola okubeera ng'anyiize ng'ayina n'ebifa ku oli nakusindikira mu message n'agamba munowo nno namulabyeko kati laavu yamwe yandibadde wangaala olw'okuba wapostinga oli ono n'alaba ono then afunye ne evidence eraga mufu ayina evidence eraga nti kyolina kipapula naye munange then yeba ekomye kyoba naawe ofunye okutya laavu etandika okufiira awo mpola mpola naye ng'osobola naye I think n'omuntu asobola okyuka. Let's talk about abusive marriage. It's like relationships. Abantu abo tebakyuka.
eri abeemanyira obwemanyiizi naga oyo namumanyira bw'akoma waavuma n'ayombayomba n'akola ki ate asobola okubeera nga ali abusive oba naye nga tetali vabo waliwo vabo ng'oyomba byombi yinza kwantama biki then waliwo violent ng'akwata n'ekikopo n'akuba n'akola kiyomba waliwo bwe baayitanga bamukubya byayi nga ye agiramu awo n'abazadde era nze siyombayomba nnyo kawabeere n'abaana bwe nkuwoningawoningi bweziti then nga nzirira akabinako nga kakubako emboovu bodisplaining abaana olwokubanga nze abaana bange na gavumenti si ba gavumenti nange bange na gavumenti kyamateeka anadamasi olaba emirembe gino gyonna n'okulaba nga tutuuka ekiseera ne tuba nga tuvuma buli bwe tusanze olina gwotya kulwokubanga tetwakozebwa bulungi ate obuvunaanyizibwa bwa muzadde okukuza omwana ensonga lwaki ne gavumenti nga nze nkuze bwenkola emisango egyo ntwala mu kkomera tegamba nti bakuze wa kitaawo akuboneka ekutwala mu kkomera kati gwe weba tebakukuza nkuza nnungi ng'okyali muto yodani yo gavumenti ejja kukusiba ab'okukyalo bakukuba emiggo okomaawo. Okay. A person who is so sweet like you, Anainga, you're calm, you're everything, ani akutwala mukomera. David yagenda ko mukomera. Nagenda ko mukomera edda. For what over? Idol. Idol and disorder. Bino bya matamanyi kweyogerera kasebo. Nalimva ku radio. Emu nga nakatandika okukyala ku radio. Alina obuyimba bwange nga busatu. So yantwalako bwe yansula awantu n'entambula yansula wapakuli nga ngendeyo nabweru ngendeyo bwayise so natambula n'empita omwo nali ntuuka ne banywa kati Ashika 30 minutes. There are too many, eh? Okay. 20? 20? 10, eh? Okay, all right. Kale. Ne bankola ki ne bankwata ne bantwala nalina munusu kanaana ka transport anziza Luweero bambi ne bantwala nava ku poliisi awo ne bantwala e Sentema ne bansiya kati omalayo ebbanga ki? Namala like 2 weeks. Couldn't you call contacts tewaina? Namala nenkuba kusooka nayamba sigina gwe muntu gwe ngenda sumbuwa kati nze bankwasa enziza misango nakoze eki just wa Idol misango nze ate nalina ebimanyine bya Idol ntambula nva gye nvudde ngenda waka ne bakubaka kiri nnomo nze nga manyi kiri nnomo kubanga zaali zigenda kwera ssaawa 5. So what was your experience in there? Abantu beboogera bituufu? Komera yes nze nasika chapati okumanya wasikako chapati sibimanyi antu oyogerera ebintu chapati zimulya amukomera omusajja yambuuza gwe yanga omalawo chapati meka njala yali ennuma nagamba 3 ate nga mazima ku njala yali ennuma nezisukawo nali nzirya ate nali buli obwana bw'omukyalo obutema emmere obutono obwo nga katono mu sayizi naye nga kagwa ku ssala kati nalimu eyo liigi ne baŋŋamba 3 ozimalawo nti baalimu nga 8 nga kati kale oba omalawo 3 buli omukolere 3 engano yaliwo okuba ku seminti bwoti n'amaanyi go gonna mirundi nga5 ati wenamala ozikanda ne baŋŋamba chapati ebeera na saidi emu kyusa chapati mama kyusa bino chapati ngendo sigira abantu chapati 3 abantu 8 bambi kati ngoho Bakana ngokola otya nomala n'omuwa engalo nomala n'omuwa ky'omuwadde n'ogabula n'oli naye story enjinyumyako nnyo mpanvu no but that was
So who helped you out? My dad and Mozart, the owner of Mozart Studios. So what did you do? So what did you learn from that? Era nze siri muzi wa misango nalo lisaali muzi wa misango Just the idol kubanga naye So kubanga oba idol balabanga tebusibisa muntu n'ensi ye era baabijjawo lyali kkubo ly'abantu kuliiramu just kasente naye nga tekyali omuntu oli mu nsi yo tewali nti olina ekiraga nti oli mubbi tewali ki lwaki bandibadde bakutwala mukono David nyaga kwebaza kudda kukalayo waliyo nsiisizza kukala etali yange nedda omuntu ekyemutaabuuka kubanga sikozesa bintu byonna birala naye kyemutaabuuka kyomuntu bw'aba ava mu bunaku buli nga yeeyubula okuggyako mu mbeera ennungi kale ekyuka era bw'ontunuulira mu vidiyo ziri enkadde bwe nsanga abo abaalimu osobola obbabuuzaako ng'omuntu alina empisa naye nga tobamanyi David engeri gyoddamu ebibuuzo ambuzaabuzizza David sibikkiriza naye tugendera awa yeyo reality mukwano ojja kulaba ku bifaananyi bye ebyedda edda olaba oli naaso owedde David nalabako ng'oyeruse nenyiiga nedda walaba bubi era bw'otunulira ng'omuntu eyeerusezza aba wano wafaanana bulala nga nawano wafaanana bulala munange nali manyi nakuzibwa bulungi sikola bintu byonna biri abunoma so okuva mu kyalo kana batwadde dakiika 10 okuva mu kyalo okujja e Kampala bintu ki byolowooza omuntu byesobola omugamba byalina okutunuulira ng'oli abadde mu kyalo ekisooka nkulembeza Katonda kyekisooka in my life ekyokubiri ku mulimu gwange obwesigwa kati ekyo kigeneralizinga buli mulimu gwokola bw'otaba mwesigwa eri abo b'okolera oba b'osaavinga tosobola kubenefitinga mu mulimu ekirala okukola ebintu ebiri unique ne bw'obeera nga Bina ekikufuula nti oludde ku radio station oludde mu mulimu gwokola twandiyo kikuuma bwotyo olina byokola kisobola bisanga walala tulina okujja ewo oba twagala oba tetukola olw'okuba gye biri yokka so bw'obeera unique ku brand zonna tugeze bw'oba onywa ekyokunywa kino tekifaanana kino kitegeeza bw'oba oyagala okunywa kino olina gende eno whether you like or Then, wava mu kyalo just a quick one the story sagitegera bit ebya Cutex wali osiga Cutex nga oli mu kyalo n'oli okola Cutex nga bagamba wasiga Cutex ani atambuza olugambo nalima emisiri nayo kyamanda saakuba nnyo blooka naye naweereza ku kupoota ku bizimbe saasiga ekitegeeza pasiti y'omuntu omuntu esobola okukyuka sayi waliwo omuntu ng'aliyo nga mupoota okusinziira ku bigendererwa ki by'olina goals z'olina kubanga nze bwe nali nga mpoota nali mpoota nfune sente ezirekodinga then bwe mala okurekodinga ndaba oba either nsobola okufuna ezipromotinga kuba nze namanya nti bw'obeera muyimbi kokola olimba mu studio n'oluwa radio nezirikuba kuba nange bye nayagalanga n'ennyimba ze nayagalanga naziwuliranga ku radio kitegeeza nange nagamba okunjagala n'okumanya music wange namutwala ku radio na TV so si kugenda n'enyimbako egindi ekyo nali sekyali mu biruwa byange so buli kasente ke nakolanga nali nkuŋŋaanyiriza kayimba katika papala wakijja ku ki munaye no kapapa waliwo omukazi mu kyalo nga alina Bina in fact nali sinagenda namu ebya I was virgin when mwaka kayimba ali virgin ngenda kudenda be video eyo munaye nze nali sibimanyi na siwa bitandika dinga abakazi batandika David kakayimba kagiza nali ngamba bandanga eyange nange bwali bukulu ne bawakana kalinzazi munnange nze nali mukulu kati byolulala era tulina okwenoonyako tutandikirawo paati 2 awo tetuvaawo Luweero najja nayimba kapapala ng'ali virgin
abakazi b'e Kampala ne bakwonoona. Nze namasejjusa Kale bakuyigiriza. Mama kati bambi watuka nezinekwagala omwo mwe mwava faani. Nedda munnange nali maze okulikodinga ng'obuyimba butandise Okutambula, yes. naye nga tebunnabuuminga ebiseera awo nalagira ekibuga agamba welcome to Kampala. Bale batugambye 29 tembanenjagala okusembyayo. 29 omwezi guno wiiki eri ejja Friday cricket over Lugogo kuyingira mitwalo 2 silver gold mitwalo 5 n'emmeeza platinum ya million 3 abantu 10 balamba tutandika saabika Abantu 10 ng'obasaide ku million 3 bambi that is good. So tukikola ye olwokubanga twagala bannange tulage tiimu David Lutalo abafanzi ba David Lutalo ta tiimu yange tugende tulage nti we are the big team. Mulina olimba Nalongo tunamulabako. By then Nalongo. What inspired Nalongo? Ndi mwami wo. Bambi bo mwami wo. Mwami wo. Talina. Sina. Sina sikulinga sina. Aliambanyi. Ganna manyi kufa deri ng'olina. Oli nedda. Totawaana. Buli shayina okuwoza. Bannange buli ajja wano alina okumbuza ku ekyo ekiri mundeke nedda tekiriyo. Bisirika. Naye ye yali akuyita Nalongo we. Nawe Salongo akuyita Nalongo. So Nalongo ye muntu gw'oyagala ennyo nga mwafuuka mwagalana nnyo. So gwe mulavu wita Nalongo wange jangu wano. Si Babie. Kati amannya ago nago tugakozesezza nnyo. Kati munno odibya erinnya n'omuyita Nalongo wange. Nanga tunabagenda abavubuka wa advise abavubuka abakwana nga tebalina ssente. Nga tebana kwezimba advice kijuna. Si abalina ssente bo. Nedda okwezimba. Love si abeezimbye bokka. Enkoko zirina amayumba mozisuumu n'emmotoka. Akumazi. Nazo zigwe nkumazi. Nazo zirina love siganye nkoko tudde ku bantu. Love si abagagga bokka. Love si abantu beezimbye bokka. Kubanga love kamere ku meeza. No, love nedda. You need to buy water. Nedda Katonda bw'amanya nti oli omu asobola okukuwa mu mbeera zo n'amanya nti kati neegattako omulala n'abawa so n'omukisa ne gwegattira awo era nze si omuntu oba alina oba talina asobola okunoonya omwagalwa we eriyo n'abakazi munaabo abatugondeza nti nze sagala musajja mugagga musajja bagagga bamanyiira ng'ayagala musajja mwavu asobola otandika naye ne bakola abo nabo gye bali hani sente naye ati mutuyiwayo nnyo otomerera eyo naye nga wagwa Amina bananga abantu b'emukono tujja abantu b'e Masaka tujja nga lumu mukono ojja kuba 3 abaana b'eruweero nga 8 waka then ab'embalala tujja 14 Mubende 7 then chotera nga 6 Tiana 15 ne walala yona gye tulaga nakubera busy Uganda. Thank you for supporting David. Mwebale kwagala Ugandan juice David Lutalo ali soft spoken ali soft no ba Tena tuyimbiramu bana ngenda kukuzimbira ennyumba njibunye eminyolo nankuteko mone kuwala verimu ebisoko Thank you. This show is known as the surprise show. Balamusizzaako abalabira Love Life. Hey, how are you doing? It's your boy, Mr. Henry, from Galaxy FM. Some call me Dr. Henry. Ladies are literally calling me Daddy.